tukiddemu kyonna kiveeyo bulungi kale Master Soloka sound it Nazala nga simulabye nasiye Nazala Nazala yono Nazala tutandikira awo wennyini kale ozake ennyumba egudde bubi lwaki ogwa bwotyo otekayo omukono waliyo ennyumba eyetegeka ennyumba egudde bubi kufeko like that naye okumubega katene ennyumba egwe bulungi sikategedde katono kaddemu emabega katono ennyumba eyagala gwiranze omuyimbi nomugenda okwesasula olatubira omuyimbi kisembera wano tukalemu mulungi omwo webasinta okugoba osonyiwa mukama wange taata sawulidinje ennyumba nga yetegekanga egwa Master Soloka mbadde nsaba okwemu nga bw'oyagala egwe alabika akikoze bulungi tandikira akola kyekyo asondasonda tosunda bireke tosunda Okay. Yeah. I love you. You love me? Yes. Nokunda? Nikukunda. Nyowe? Yambe. Yes. Banzolinde okati ati nowe tokunkwana nga olina okweshongora akayishongoro ka regi akayishongoro ngenda akayishongoro omusajja yinza tabimanyi akayishongoro ngenda akayishongoro akayishongoro owiwe akayishongoro ngamba akazina ngati the song of regi nkuyimbira makayimba akaneji ije sound tekayo kalutaja yeye uzamuzagala kulaga mukazi tabimanyi aina pati ya musajja kajaokula bayimbira nze nyimbira fulo segambe kubega kimwanga ngege nyimbira nange pati y'omusajja tukenkuyimbira nkukwana nebera kulyegamba nkwanye wa muduswa amadamu akayimba nyimbira ekyomusiki lwansonga eki misiki abiramu meseji mwegezese enyimba zemulize zibamu meseji lwakuba kyabbeeyi kyabbeeyi misiki wedda ayawukananye ne misiki wakakati bakolanga enyimba ng'omuntu aliwo obudde aliwo ennaku mwezi ne mulamba ng'awandiika luyimba lumu n'aluyiya n'amala n'alukolera ne vidiyo ate naye bakolanga vidiyo omuyimbi wedde yakolanga vidiyo nga oba tewategedde ebigambo bye yayimbako nga bw'olaba vidiyo bitegeera nga bakola actions buli kyeyayimbako ng'ekitinga kyakola omuntu asobole okulaba oluyimba ategeere ebikola ki ate bayimba ng'enyimba nga teziwekkulanga osatulaba n'omwana wo kitwale tuli ku vidiyo suuti yawo olukagga wedda yakolanga vidiyo y'oluyimba ng'ogiraba n'omwana taata ne maama ate bukigambo n'okitegeera lwansonga bwe teyayimbako bano abali mu vidiyo bakikolanga ki kitwale tuli ku vidiyo shoot walukagga agenda kola vidiyo ye kati nze muyimbi tufuneyo omuntu omu abeere Vixen Vixen nago Vixen kati beera Vixen kati wakayimba vidiyo shoot ya walukagga ositegeera Master Soloka gagani temunyononera luyimba nekano kale jamu esaati buli ebifaananyi tebyali lidda tebyaliyo jamusaati tebyaliyo ebifaananyi ng'okola vidiyo ng'oli musaati kati mundu yambadde pule empale
No lady. Okay, kale. Doko by ladies and gentlemen. Obishaya. Yawa ni masho tukole video. Beba na mu video musajja na Yesu agondika. Tugi. Katuwa kayimba. Katuwa kayimba. Eyo tutanga Agwira. Skype is two as mbere kujja. Wesero. No children no children yakabulazi bulazimu. No sanga esajja no kota gawo netwa. Kisajja muzinja tomo nyumba. Bana kisajja base what meant want mambwa kwe. How could you? How what? How could you? Could I do what? How? Why? Where they you? How could you do such a thing like that? Which thing? I'm Smokwe, no Rita, my best friend. Era mu luzungu, omukazi bayomba nnyo mu luzungu naddala nga banyweddeyo. Edda abakazi mu luzungu tebalwayo nyeera. Tebivaayo. How could you? So you want you want to show that you are a man, you want to show your manizer. Musajja bakiyita bata mu luzungu. Okunda g'obusajjamu. Kiyambeko. Ate era ekiraga omusajja okimanyi. Tokimanyi ekiraga omusajja. Kyebanyogera. Kati abakazi abalala ayomba n'agamba kati otigisigala wano gwe mukazi. Omukazi ayomba n'agamba mu Luganda. Wanootambuza obuntu kati obwo otegedde. Kati kyogere mu luzungu. Nedda oyinza okuba tokitegedde. Banaye mu nsonyi bwe kino Kabaka mumugamba aziba amatwe zegenda okwogera. Wena n'ozuuza abasolo. Kale. Teri mukazi ayita kantu k'omusajja kamu. Boogerera bulungi babanga abasajja bakwana. Kale kyogere mu luzungu. How could you? Imagine you're moving, kwa picha. Ekigambo akantu k'abasajja balina bwe bakayita mu luzungu. Kategedde. How could you? You are here moving, bunny. Ukatambuza pe. Tufuneyo kidaya atuyamba akatuzanyira. Ayombe mu bwatyo makubuye jamukano katuzanyire oyombe mu luzungu. Nditaka mcheta kuchala kono. Twagala mchala. Omukyala abakyala bazibu. Bagala yo mchala muzira. Ajakyogere Mama. Omanyi bakikulonze oteeka okuba emyaka gyomaze ku nsi wali oyobyeko omuntu n'okamulangira Masaka ng'ayogera batyakolera wakati batuula mu maaso kumpi ne drive. Tugenda wa Masaka ndi mukazi ndi musajja. Oli mukazi onyumiza driver kale naye nga takumanyi. Abali ene mabega basirisi. Ale nange lyo batali muntu atamanga muri mu lugendo nga yefula buli kibwashi. Kula abamanyi Luwanga. Banange jamwe usegono. Bane mwenye mbiza sana livuga taxi zesanga sita wana. Singa mpite ku kadde. Ya taxi twali nyecho nachonna amajeba. Awebikajjo. Banange yini nyakubinga kubikajjo wane busega. Ababeere mabega abamu ne bakusoomola maama owoggana nnyo bange. Nga waliyo abasirise genda mu maaso n'abavuma tayinza kusirika maama owoggana nnyo. Mwendene mwaja mwebwogera munawunya n'akama banenga sisirika zibanaye zikiganga muwulireko. So mwojja otuleka eno gwe tomanyi bantu babeera mu takisi nga bakaamu. Atanyigiriza mpola Leyiba Yesu akwagala. Manyi munnange weno si church naawe
nawe yasamira muli olegamba mulunga naye nga tannakulaba mama Yesu akwagala nzikimbadde kugamba amanyi drive nabadde tiktok nendabe accident yabadde yamaanyi dereva kugamba ku kikazi naawe yasamira muli tebafumbirwa buli nyumba ku manyoko wama drive mbadde kugamba mu Bible abakolinso 12 egamba nti nno omukazi bw'abanga mulungi omutunulangako bwe weefudde biza ovuga buvuzi